wange lyaffe ya Uganda ate bannayuganda balina okusasula ensimbi okuba nti ate babagema temulanga kikwasa ensonyi so njala kubanga mbabuuza mwe mula kino ekintu kitwala luddawa okusookera ddala njala bategeeza okusinziira ku mbeera eri mu Uganda n'engeri ebintu gye bitambulamu ngenda kusaba nti musooke muteeka omusango mu kkooti mugambe mubuuze oba musooke mubuuze ku balooya nti omuntu kimukakataako okugembwako kifuba omuntu wadde bwetagemebwa kubanga nze seesiga gavumenti y'omumpemba ono ku bintu byezzeekola ku bannayuganda mujjukirako emabegako bwe bagema abaana baffe bannayuganda ne bafa almost akadde kalamba abate bazze bafa abakuba eddagala ekyamu twesiga tutya n'eddagala bagenda okuleeta bagenda okuba bannayuganda tegenda kubeera tuufu kyekibuzo kyensooka okuteekawawo ekyo nga kiwedde ensimbi ze bagenda okukozesa okugula eddagala bagenda dijjawa ekyo kibuzo kiri awo ekyokubiri ani gwe bagenda okugema eddagala eryo kubanga tukimanyi lunye nti mu Uganda temulimu kintu kiri ku origino byonna bisinga bira fake twagala kwebuuza eddagala lino balijje luddawa era avudde ajjewo obulumirwa bannayuganda nga talina nsonga lwaki abalumiridde essaawa zino bagenda kusooka kugemako obukadde 18 bagenda kugemako abantu abali ku myaka 60 okudda waggulu abalina ebirwadde nga sukaali pressure basobole okuba nti bafuna empiso zino abantu abasinga baddeko mu Europe ne mu Nsenda mukire bulungi nnyo nti omuntu okukola eddagala lino ddikuba omuntu bamala digezisizaako gye batwala mu magezesizo g'eddagala bateekayo abantu bakuba eddagala eryo twala kubuuza bano bakozewa okunoonyereza okulaba nti bageba abantu bano okumanya nti n'eddagala lijja bakolako batejja bakolako era lwaki bategetinga ennamba y'abantu abakulu abakoze emyaka kuba twandiyagadde okumanya lwaki bategetinze bantu bakulu ekyo kibuzo jja kibalekera buli mwatandika okwebuuza ekibuuzo ekyo nginze mu maaso nkyali ku kiggula luggi eri abantu bangi abadde beemulugunya ate munanswango twaguwaabye naye ate balooya bataddeko ani nonaani bannaye njala tubibakakkamu era tubibagumiikiriza ng'asula wansi nti musisi bw'abazze tolina kyosobola kukutuukako ng'omuntu asula ku kitanda waggulu ekisooka nga twawudde personality y'omuntu oba obuntu bw'omuntu buli muntu alina professional ye omuntu gwe bayita lawyer kati nganze bondaba wano ate bw'onompulira ku ssimu sinze wano ono mulala nnyo no chemical ali Lumbuye mulala nnyo ne chemical ali bantu babiri banjawulo so omuntu gwe bayita lawyer abeera wanjawulo nnyo ne personality y'omuntu abamugamba nti ate lwaki Kyagulanyi ate lwaki yaleese simanyi lawyer gundi namuteeka ku ppano gundi bannanjala tukkiriziganye nti tulina leading judge agenda okubeera musango ogwo yewe ekitiibwa Sseggona Lubega yagenda okubeera leading judge kibayita leading lawyer yagenda okubeera omuwolereza wa nupo omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa ne banna abalala so bano abala bataddeko bagenda kuba bayambako buyambi mu ngeri gye bayisaamu amateeka n'okukebera ebitabo n'okukebera netteeka lisoma ki so ekintu kyonna Robert Kyagulanyi kye yakoze ne nopu mukirekere ye kennyini ne bannamateeka bajja kikwasaganya fe ogwaffe tulinde kuba nduulu nakuwagira nakuwa bujulizi simply sagala buli kimu tulooze ntukimanyi nnyo kuba nze nange siri lawyer nammwe abakomplete tuli ba lawyers tuleke Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze kyewadde balawyer be bagenda kukola omulimu gwe bamanyi amateeka ffe tumanyi mateeka so tuleke amateeka gakole ekintu kyago tuleke aba lawyers bagende bakola omulimu gwabwe olw'ensonga bamanyise mateeka bebamanyi penal code bamanyi act bebamanyi kiki bebamanyi ne references emisango egiringa gagino ffe tuwe chance abalamuzi balawyer bano bebatadde ku musango no pano bagende bakola omulimu gwabwe tuleme bamalamu maanyi na balumba olwa personality yabo badde mu byobufuzi no tuleke Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe twamukkiriza tukulembera era tumuwa omukisa abantu batadde ku ppane ey'okuwooleza omusango ogwo please tubawe chance babeereko bakole omusango gwabwe nga tekuli wadde bakubye ku mukono kubanga yabeesiza okubateeka ku musango guno kinjala bagamba kyokka personality y'omuntu gwe baga nti bamulonze eyo mugijjeemu waliwo professional personality kati tugatta professional personality bwe buntu nganze nti nze omuntu nganze Lumbuye naye ate mbanga ndi omuntu gwenkola nga ndi professional mugwo ekyo kiba kiramba mu field ndala nnyo kati lawyer nago batadde ku musawo guno nga mbadde mind ate mu field ndala ali bwati no please amateeka ganjawulo nnyo ku ndowooza yaffe ya bulijjo tuleke professional y'omuntu ekole kyerina okukola so njala tusabe abantu mwenna complaining about balawyer batadde ku musango gwa nope please tuleke professional ey'aba lawyers ekole ekyo eyabatadde ku ppane eyo abeesiga bulungi abamanyi kuba balungi mu mateeka ekyo tukireke tetukirwako ngenda basaba buwombeefu kuba nze nange sina complaininga sina kola ekyo kubanga mmanyi buli field ebeeramu kafulu waayo baloye bakafulu misango egyo tubaleke balina kye bagenda okukola buli kimu tukireke nga bwe kikola nga bwe kiri ekyo nakyo mbadde njala nkibasabe ekyabaloyazi abagenze musango gwa nopo nakyo kibalekere bakole ekintu kyabwe temufaayo baani agulimu oba ani agulimu as long as leading lawyer oba lawyer waffe omukulu musango guno yowekitiibwa Edward ya Sseggona tumuleke akola omulimu gwe so ndowooza ngenze ku nsonga endala ensonga endala ya kiwamba bantu ekiyitiridde mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kitundu ekya ssemakati wa Uganda kye bayita Buganda region
bannange nfunye information endaga nti ekiwamba baana kisusse obungi kati bakyawamba nti bawamba byabufuzi nedda okuwamba ene business bali ne business y'okutunda ebintu by'abaana mu mibiri gyabwe gye tuyita body organs oba body parts kati nfunye information endaga nti okuwamba kuno kati kuvudde mu kigendera ky'okuba nti kubadde political kati kufuuse financial oba kuli economical whereby integezeddwako nti business eyo ey'okuwamba abantu kati tekyali nti eri political kati ya business etya bangambye nti omumpemberwa aboogo ono mwana wa State House omulimu Natasha ono mwana wa State House mulimu Jovia Sale mukasali musale bali mulimu guno Museveni kenyine Abel Kandiho n'abayindi abaze mu Uganda okola business y'okugula ebibumba okugula ensigo n'ebintu ebirala biringa mbaana abo era singa kibadde kisoboka mwandibadde simayi bakisoboka kubanga gavumenti ene bevuddeko twetaaga okukola postmortem ku bantu betu n'atuzudde mu massive graves ezo kakasa nti bana abantu bali bagikola kajjala bagamba nti okuwamba abaana kono kuvudde nti kukyali political kati ekintu kiri economic bakifudde kya ssente olw'ensonga nti abaana baffe bakwata ne babasalamu ebintu eby'omunda ne babitunda mu babiguza abayindi era abayindi mu ggwanga mwe bali abajja okukola business ezo balina ne fridge nga basuubula ebyennyanja abasuubula ebitundu eby'abaana baffe mu Uganda ne babitwala omulimu guno gukuliddwa Lwaboogo Natasha Jovia Salim Sale Museveni Abel Kandiho n'abayindi abayingidde mu ggwanga kubanga jjukira India yensi mu nsi muno ekyasinze okuba nti erina amalwaliro amangi era gye bakolera surgeries gye bakolera nezo transplant mu nsi yonna so India era abayindi nga mumanyi ne business zaabwe bamu kuba leadinze mu business eyo eyokuba nti balidinze mu kujja mu Uganda okugula body parts z'abantu ba body organs z'abantu naddala abana banna Uganda batandise zisalamu so yensonga lwaki mbagambye ekintu kino so kati njagala genda ku nsonga endala kuba tuli ku kigula lujje video tennaba ngenze ku nsonga y'okugula amasomero omumpembe Yosef Tabasiro mutano wakareekezi ne gavumenti yo muleke kusiriwaza banna Uganda nti mugenda kugulawo masomero bwe mbanga all along mbale muga nti mu Uganda mulimu ekirwadde kya ssenyiga 19 kiki ekibaguza amasomero olwaleero kyekibuzo ekisooka mubanga abagamba nti mulangidde ekirwadde kikola ki tekiriyo mu nsi ezisinga obungi wali ekirwadde kino amasomero gaggalawo completely business ezisinga obungi zaggalawo amabaala gaggalawo eby'omwenge byaggalawo buli kimu kyaggalawo kati gwe kyekikutanudde okugulawo amasomero one njala tumanyi nti Museveni Uganda ekola bubi mu byensimbi kuba terina ssente abantu baavu nnyo ne gavumenti jafu terina ssente whereby Museveni essaawa zino okugula amasomero ku bugudde university nga tebalina facility bande zibagenda kukozesa kiba kitegeeza otadde okujja nga mwagala kukwata abaana baffe mutandika obbokera mu masomero kimwagala otugamba nga mwagala kozinga catastrophe naye kitali ekyo bwabanga ekirwadde kikyaliwo kye kibaguziza amasomero abaana ebasoma bagenda kufuna emirimu era the end of the day bamala okusoma basiba ku street bagenda balina emirimu gye bakola lwaki mufosinga embeera n'okugula amasomero nga mugigulamu nga tiwaliyo bulwadde okujja nga mufulinga bufulinzizimu nga tiwaliyo teri bulwadde kyetwagala obagamba amasomero gemugulawo essaawa zino abaana bonna abazadde bali waka bamaze omwaka mulamba tebakola kati bagenda kusasuza school fees ki amasomero school fees zaabwe zakaweerege whereby nti kati omwana atookerwako wasomero alina okuba nga asasula million plus mu kaseera kano musedde ekigonzo osanga alina million gyagenda okuweereramu abaana osanga omuzadde nga alina family y'abaana bataano bonna basoma kyokka nga omulimu gwakola ogunoonyerezako tosobola gutegeera naye nga naye akulaga akola mu bulamu bwabeera kubanga obulamu bwazzala mu Uganda. Life in Uganda is gambling. If you're not good at gambling, you can't manage life. You understand? So you're finding a family having 5 kids, all they're supposed to go back to school, but you've asked the parents or their parents their occupation. Even the parent can't tell you that where I'm working here, but I'm working somewhere. He can't or she can't tell you. But she can manage to take care of that family financially. So that's life in Uganda. Life in Uganda is gambling. So if we are in such a situation whereby now the government is going to open schools, the same time government said that there is COVID-19 in Uganda, it's like who is fooling who? So you say Tabasiro mutano wakarizikira okufulinga abantu. Boba ugati mu Uganda tunemu ekirwadde kya COVID, wanchugula amasomero. Wano Uganda ekola bi economical abantu balina ssente. Business zibadde wansi. Abantu bali mukoba wambo gula amasomero kujja nga mwagala kutola bana baffe mubatola mu kintu ekyo tamanyi. So kino kintu ky'okugula amasomo ki visiting. If possible nga manyi kino ekirwadde kyekiri abaana ne basoma tebagenda kufuna mirimu abaana begwenka basigale waka mwanti kati mufa kugula business kyamwe kikulu kyemulira so si kuyamba gwanga okujja nga mulangidde nti ekirwadde tekiriyo kubanga biba bifye byafuuka bya kibbi ekyo nkimaze ngeze ku kirala tuli ku kigula lojja mu nsonga y'emu ey'okuwamba abantu ngenda kusaba bame ba parliament bonna abalondeddwa abanop mpulidde naka video kenda birwayo ku mukutu ogwa social media nga abazadde family emu mu bitundu by'ekyotera ewali muganda ffe Geoffrey Taya bali mu kwemulugunya abaana baabwe baabula ne siyo yokka family nyingi nnyo
naye kino njala kitolanga kirijjera sigenda kukisirikira Geoffrey Tayeka naye Geoffrey Taya mbadde okusabanga member of parliament mulonde ogende otuke mu family n'obuwombeefu oyogereko n'abazadde b'abaana abo batubuulira abaana bwe baba bwambaddi okola okunoonyeza mu tuko kye tuyita profiling mutunoonyeze mu kitundu ky'okiikirira abantu bameka babuziddwawo family kubakuwa details kino kigende eri buli member of parliament one up chairman C5 chairman C3 bakansala zimwenna please mutandiko tukolera profiling twagala profiling ezo mu kitundu woli bantu bameka bakabula mwine bifananyo yabwe contact details mwatwagala tukufaringa ebintu bino tutwaye mu koti y'ensi yonna by June twagala mu 7 atubuulire enamba y'abantu abakakwatibwa abasukka mu mutwalo bali luddawa so nsaba MPs ba LC3 ba LC5 mwenna balondeddwa lepa councillors mutandiko profilinga ku buli kyalo bantu bameka babuziddwawo ebifananyi byabwe contact address ebibakwata ko byonna details mu profiling mu zitole ku kitebe kya Nupo mu Robert Kyagulanyi Center mu twagala twandika kola kizita profiling tukoye ettemu lya mu 7 yatiramu abandaloza bakola business ekyo sigenda kirwako okukusaba kwange eri ba Nupo member of parliament wona balonda ba chairman C5 ba chairman C3 ba councillors mwenna please mutandika kola kizita profiling mu profiling abantu bano twagala kumanya abantu bafuma makaba akafa era namba kibali mbungi ki kubanga twagala kumanya abantu bano baba wambaluddawa so mukulu Geoffrey Tayagwe particular njala kusaba ogende ku family gye tulabinga bali mukaba nga bagamba omwana abaana be babula babatwala ababye kwenda babatwala twagala kulamba Geoffrey mukulu twala ovunanyizibwa ngo mukulembeze yalondeddwa ali mu government y'amazima n'obwenkanya yalondeddwa ogenda otandika okola kye tuyita profiling mu constituency yo bantu bameka bawambibwa bakyaliyo makomera battibwa tumanye kye twagala okukola naye nga buli muntu kati abuze twetaaga okuba nti mukola ki mukola kye tuyita profiling tumala okufuna ensonga zino wammanga n'ensonga sigenda girwako olunaku lw'enkya olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi genda kubeera 3 omwezi ogwa January omwaka 2021 olunaku lw'enkya waliyo okulonda ebifo ebisinga obungi mu ggwanga ebitalondebwa bupola ebyo ebirina okulondebwa omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center mwatugambye nti enkya tukeere nnyo tugende tulonde tujjuze era tulonde ebifo byonna ebitajjula mu bungi nnyo wosanga akabonero akamanvuuli woolonda so bwe tumala okulonda ng'enkola bweri nti tudde waka oluvannyuma tudde ku ssaawa 10 ng'obululu butandise okubalibwa tumala okubala obuntu tumanya awangudde ne tudde waka tukyalina programu yaffe ey'okuba tugenda tandika kye tuyita sit home strike tugenda gitandika bwe tumala okulonda olunaku lw'enkya enkya mujje mu bungi buli mwagenda alonde bwe tumala okulonda olunaku lw'enkya tulina kye tutandika okugamba tugenda tule waka tuleme kugenda kugula maduuka na kugula business just olunaku lumu lwankya mugende mulonde ng'omukulembeze wabagambye buli wali ambulera mulonde kyonna ekifo obagenda obbaga nti wano mulonde ambulera mpaka last bwe tumala okulonda lwencha nga tutegedde abawangudde then tutandike sit down strike kati mu sit down strike njala tegeeza omumpembe Lokech Petero njala muntagingire Deputy Inspector General Police omwami Peter Lokech wano nina message ye Peter Lokech simanyi bakwali njala muntagingire Peter Lokech kuno njala message ye oba munagimutuusiza njala mutandika bwete amakulu Petero Lokech omumyuka wa police mu ggwanga lya Uganda mukama wange ovuddeyo n'okola aka live coverage n'ogamba oba oyogeddeko eri bannamawulire n'ogamba nti ofunye information era n'ogisharinga n'ebitongole by'okwerinda nti waliwo abantu ku mitimbagano n'amaloboozi agayitingana abantu abagamba abantu muti basigale waka tebagenda kukola nti batandika okwekalakaasa nti kikimanya mateeka era mufunye intel mugenda tutandika okuba nga mukwata abantu bano mukulu ndowooza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mwakoze bulungi naye nze njala kuwa obubaka buno Peter Lokech wenyigidde mu mazina g'enkima gotajja kusobola nali nakolako dda investigations okuva e Somalia Mogadishu gyewaliyo basing nga yali akolera amagye ga Amisom ddala ga Uganda nina information nti abantu abasomali bennyini bakolako dda report era nali ngenda gifuna so ne baga musooke mugireke Peter Lokech ne message yagende wo ebbanga liwabeere Mogadishu mu Somalia abasomali bakolako dda report gwerinda bagenda okutwala mu International Criminal Court nga government ya Uganda siye bannayuganda siye bakututi just abasomali mu business zobadde odiringa okutunda ammunitions mu ba Al-Shabaab 1 mubadde muwambanga abantu abasomali ne mbatulugunya ekyo 2 firimbadde mutundanga emmere y'abasirikale 4 gwomu ku bantu benyigira mu kubanga omusala gw'abaana bonna bali Somalia bannayuganda bali bafiira mu ntalo 3 mubadde musindikanga ennamba eri fake ewaka nga bassa abaana bafa basukka mu 10 ne reporting abaana 230 Lokech gy'emisango gikulinze abasomali bakolako dda profile mu kudiringa mu kutunda ammunitions okutunda obuwunga okuwamba abasomali n'okwenyigira mu bikolwa ebyokutemula abantu Peter Lokech wayingira amazina g'enkima nga tugamanyi bwaba akuleta mu police in fact na information ekwata ko bitundu by'amajozalibwa oyina omuntu gwatta gumwate mu tukwataga naye mu ndowooza
Peter Lokech criminal records zitandise okuvaayo nakugamba toyingira mazina ga Kimagano ngoloozo nsaaga. I told you sometime back information ejja kuvaayo nfunye information mu bitundu gy'osibuka olina omuntu gwe mwati mukkanya ne mu ndowooza ez'ebyobufuzi oba ku mulimu nkyagenda kunoonyereza n'omukwata n'omutta gwe kennyini Peter Lokech information ejja kujjanjibwe public. Olwaliro ovuddeyo n'ojejemba n'okinambuka n'ogamba mbu kimenya amateeka omuntu okutula ewaka n'agenda okwekala n'atagenda kukola okujjako nga wasomera Nakawa ku myala ne bwanga wasoma amateeka gamanyi ngero professional policeman njala kugamba ekigambo kimu mu ssemateeka wa Uganda ffenna gwe tukkiririza buli muntu wa ddembe okukozesa right ino gy'alina. So omuntu okutula ewaka kimukakatako mu ssemateeka wa Uganda kubanga ddembe lye tolina wogenda musanga. Lokech oliisa abaana babiri basatu ne mukazi wo ne mutula mu kayumba kammwe ne munyampulukuka ne mufuuwa ne mukuba empiiyi kuba muli mukusereza muwa musolo. Bannayuganda batalina kyakulya bw'ogamba nti obalumidwa. Wali olumidwa ku Munnayuganda ki? Wogedde Somalia n'okinya Basomali ne mbatta ne mbatuguze emmundu. Kati gwe olumidwa Munnayuganda ki? Peter Lokech wumuzaake empumumpu y'owumuzaake engalabiyo. Wadoli Assistant Inspector General Police for us we don't want to know. Kubanga oli Munnayuganda nga you're human being apart from holding again what do you have else? Kikyolina you have two balls like other men's. Nyoli wano okinambuka okuba empiiyi kubanga mmanyi okulya empombo z'embizi ne mudde mumanyira abantu. People have right, abantu balina constitutional right. Omuntu wadde mbo tule waka mugamba tugenda bavunana nga muvudde muganya okuva ewaka. Who the hell are you? You have two balls like other men. Nayo yawo nyo kinambuka okuba empiiyi kubanga muli empombo z'embizi ne kwakuna amatata simayirudda wa ojoyogera mu bantu public musimanyi kimenya mateeka mufunye intero. Gwososa okufuga Uganda bagososa okubira mu police. Tubadde bane ba Kothodomero tubadde ba Kisembo tubadde nali bakubona ba Inspector General of Police tewali ayogera nga abasajja mu abasiro balinga abasumba tutu. Muda n'okusirwaza abantu buli muntu alina right omuntu asobola okusigala ewaka. Omuntu asobola okusigala ewaka kubanga alina right ye. Olwokuba oli mu uniform ya black otaddeko amayinja n'ekikoofiro otaddeko mbu George Ndambuka we've got the intel so we share the intel with our other security organization that people are trying to demonstrate that are sitting home strike. Whom do you feed? Whom do you feed? Nobody you feed. You feed your family because you're on taxpayers' money. No down nkugambye report eri Somalia gye nafunako copy. Gwo mu ku bantu abali mu kalolo genda ku ICC kubata kimanye mubadde mudiringa mu ammunition cells mutunde emmere y'amagye abaana bonna batwale Somalia mu regime yo baba njo musala gwa myezi 6 where are their money? Sente zaabwe ziruddawa. Sente zaabwe ziruddawa. Oli mu government oli mu combat ya government kuliko the public of Uganda mulokuba musisinkane mulogiza mu ne mutandika okuba ebiwojero muli emunywa bbiya muloza ne bannayuganda bonna banyula ffenna tetunyumira tuli mu mbeera mbi. Oli mu office y'omuwoomusolo mwosiwalira kufunisa abaana babandi imbuto gwe mulimu gwe musobola naye okuweereza eggwanga nga temukisobola kuba constitution mwagivaako gujja omanyira abantu. Watch out bwe nnakolako information gwe lindako ntandisa okukolako information gwe yasama kuba twakugamba ng'ojja nti kikuba kikuwa ne bagenda kukonda erinnya naye towulira. Kati credibility and credentials zitandise okufa without you noticing. So kale kikubulidde gwe njagadde kuwoninga ngenze maaso. Tukyali ku kigula video tennaba dakika zizo 23. Ndowooza ngenda kusaba na Uganda mwenna abawangalya mu nsi za Bulaaya please munyambeko ekigambo kimu manya abawandiisi sigenda kumenya manya gammwe mwenna nga gyoli Munnayuganda oli muwandiisi mu struggle. Tubasaba mugende ku mitimbagano gya government ko batadde essente ze bagenda okuwola mu mabanka ag'enjawulo. Muwandiikire ebitavu bya byensi ezo bagenda okuwola ssente ezo mubibagambe nti ssente tebagenze ne bawola gavumenti ya Uganda ssente kubanga ssente zigenda kuyamba Museveni ng'omuntu so si kuyamba Bannayuganda. Nabagamba Uganda teyina ssente tekyasoloza musolo kuba musolo teguliyo abantu bayavuwa tebalina ssente. Museveni okuddukanya gavumenti gyaga nti agirina gavumenti etali mateeka. Njagala kusaba mwenna Bannayuganda mugende ku mitimbagano mulabe gye bagenda okujja ssente ezo mugende ku website z'ebibanja mubawandikire mbagamba officially if you are to lend Uganda government as Uganda government please you are making a mistake. That money is going to be used by Museveni himself but not on behalf of Ugandans. So if you are lending that money to Museveni, get to know that nobody is going to pay you back. And I'm calling upon all international employers, including Mr. Robert Amsterdam and your colleagues, please, with due respect, I beg you kindly. Today I've witnessed that Yosel Tibahaburu Tabasirwa, who called himself the president of Uganda, and the Minister of Finance and the entire cabinet, today they have approved certain loans which they are going to acquire from international foreign banks or foreign finance banks.
But please, with respect, Mr. Robert Amsterdam and others, please, with kind of respect, I beg you kindly to write all to those financial institutions, mostly those foreign banks, not there to lend even a single coin to your city Habura, the son of Kareches. Because that money is not going to be benefit by Ugandans. It's going to benefit Museveni himself and his families and his mafias. So we are not going to entertain that nonsense. Every time borrowing money. Where are we going to head? Please, Mr. Robert Amsterdam and your colleagues, the international lawyers of NOPE and some local lawyers, please write to all those international finance companies where Museveni, he and his finance minister, they have acquired loans. Tell those banks to stop lending Ugandan government money, because that money is going to be used against Ugandans. And that money is going to be used Museveni himself and his family, not Ugandans. Please, I beg you kindly. Mwenna bategeza bana Uganda. Mugende muwandikire bibanki bataddeko ebire bigendo bawula sente. Bagambe sente bagenda zuula Museveni ng'omuntu so singa bana Uganda. Museveni kati yavudde mu World Bank, yavudde mu IMF, yavudde mu African Tropical Bank, kati ageze mu bibanki bitategerekeka ebyo. Sagala bakwate nga tutegedde. Temukkiriza abantu bano bawula sente kubanga tebalina sente gye bagenda kuzijja. Ekisooka gavumenti bawula sente teriiwo mateeka. Ekyokubiri sente zino bazeewula zigenda kubeera nga ziri misused. Kati okuwala ekintu kino please mugambe abantu bano baleme kubawa sente zino kubanga zigenda kuba zitufuukira ekizibu weya bwe tuyinza okweniga apo ng'eggwanga tulivuddemu nga banka ziritudde. Era ngenda kusaba President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baloya bo please muwandikire ku banka zino zonna. Gesete basula mutano wakazi bagenzeemu okunoonya okwewala sente zino muziwandikire muzigambe they shouldn't make any mistake of lending Uganda money. Because this money is not going to benefit Ugandans. The money is going to be used by the first family and their mafias, including the Minister of Finance and his colleagues. So, please, our next president, our 10th president, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, please, with due respect, I ask you kindly, please, with all your lawyers and you yourself, please write all those financial institutions, they should stop lending money to Yosef Tibahabulwa, the son of Karekes. Because we are tired of these thieves. They just care about themselves. They don't care about Ugandans. Echonchimazi. Ngenze maso. Ekirala, information eddala etambula eraga nti ebitongole by'ebyokwerinda mu Uganda okusinga amagye, poliisi, ISO, CMY bali mu kutambula buli district okuva lwe twataddeyo omusango mu kkooti okuwabira omumpembereso Tabasira Mutano wa Karekezi bali mu kunoonya abaana ba NOPE bonna abalinga ba polling agents aba NOPE batandise obbakwata okubasaba kye tuyita DRC forms ze baasigala nazo sinakindi okubaleetera duplicate okuba nti babasayiningizako emikono egitategereka n'abamu baakwatiddwa ne bakubba emigomo ezibu nnyo countrywide. Kati kino njala kubuuza Mr. Yosef Tabasira, the son of Karekezi and chairman of the commission, Mr. If you declared Yosef Tabahabulwa as the winner of 2021 elections, why do you still looking for those NOPE agents countrywide? You arrest them, you torture them, and you force them to sign on other fake DRC forms so you can present those fake DRC forms in the courts of law. Why? If you think that it's you, the one who won those elections, why do you fight at last? Stay where you were. The truth is, you know where to get those votes. Simply, stay calm. Let us meet in the courts of law. You will explain. Plus, Biabakama. But this nonsense of going around the country looking for NOPE agents, torturing them, arresting them, forcing them to sign on fake DRC forms. Why? Simply, that's Sarapuresa take a most sukari. Nyone kachayo ntuga nti wawangula. Wacha tu, bubo wangula, wacha tu kuli fujo. Ngenze maso. Mukulu Yosef Tabasira Mutano wa Karekezi business ey'okutunda ebibumba amawoowolo obutaago n'ensigo z'abaana wepona emitima nga mwagitaddemu n'abayindi business eno ebuumiza olw'okuba nti abaana baffe mbakutte mwagala bamala mu nnyumba. Naye tukitegeddeko lunye nti Museveni olunaku lw'ejjo wasinkanye omumpembe Abel Kandiho n'ombuuza ekibuuzo kino. In the meeting you had yesterday, Mr. Yosef Tabasira, the son of, you asked Abel Kandiho that Abel, how many cockroaches have you so far killed, you yourself, in the meeting yesterday you had with Abel Kandiho? You asked him that how many cockroaches and maggots have you so far killed
In the reply, Abyononye told you or informed you that I've killed many as I can. That is the answer which Abyononye replied to you. So, Mr. Museveni, I think killing is a game, you know, than any other thing in this world. You know, killing. So, today I'm going to expose you to the fullest. Video again at Tandika within a few seconds. Museveni, I'm going to expose you to the fullest within a few minutes from now. Please don't delete my videos and tag Museveni and his entire first family. Yesterday you had a meeting with Abyononye. You asked him that Abyononye, how many cockroaches have you killed? Abel replied to you that I have killed many as possible. That is the reply from Abyononye. So the assassin, or the official assassin of all Ugandans right now is Abyononye. It's no longer political kidnap. No. It's now an economical kidnap whereby they kidnap Ugandans and they take them to unknown destinations and they remove their body organs, which are sold on black market worldwide. That's now the business. No longer political matters. It is an economical matter whereby the state operatives, including even the first family, now they have used this opportunity of Pandagari, which means Pandagari, it's a word in Swahili, which means board. Pandagari means board a car or board a lorry by force. It's a term which is used some back in the past regimes. It was called Pandagari in Swahili. In English means that board, any vehicle which is there by force. You don't decide on yourself, they just force you to board. No questions, you just board by force. If you don't board, then they can force you to put you there by force. If you fail, then they kill you from there and take you. So that's the term Pandagari. As we speak right now, Pandagari is in several areas in Kampala whereby our brothers and sisters are kidnapped. During day and night, they are taken to unknown destination, but now it's not all about politics or political kidnap. It's now economical kidnap, whereby our brothers and sisters are kidnapped and taken to unknown destinations. When they reach there, when they reach those destinations where we don't know exactly, but in different parts of the country, and they start removing their body parts, which are sold on black market. And those dealers right now are stationed in Uganda. Those are the Indians who sees now it's an opportunity to do business of body organs in Uganda as we speak right now. So, eyo nga nvuddeyo kati akatambi katandise bulungi nnyo. Njagala muntagingire Yosef Tebasira mutano wa Kalekyezi, muntagingire Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, muntagingire n'abalala. Video etandise kati kavudde ku kwanjula katandise. Ntandise bwenti. Olunaku lwajjo bwe nabadde nkola video nabagambye ngenda kunoonyereza omuntu ki eyali emabega w'okuleeta system gye bayita yawula mu bantu obafuge. Era muntu ki eyaviirako okwawukana kwa wakati wa bannayuganda okwawukana mu mawanga ng'ate abaateekawo eggwanga Uganda baliteekawo nga bannayuganda ffenna tulina kwegatta mu kintu kyekimu. Ne nteekayo endowooza zange ne nsaba abantu abansinga ku myaka wakati w'emyaka 6 ku 7 ku 8 bampe endowooza yange. Oba ne mbalekera ekibuuzo nti endowooza yange ntuufu oba nkyamu. Naye mbadde ndyawo ne nfuna abantu ba mirundi egisukka mu 10 nga bampa endowooza ye. Muli baŋŋamba nti teweemenya mukulu. Endowooza yo ntuufu nnyo emirundi bufukunya nti ntya. Ne bambuulira ensonga zino wammanga ze ngenda okubanyonnyola naye temutya musigale nga muli bagumu. Ne wano wenjagala muntagingire mumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga Wassanya. Muntagingire buli muntu yenna ayitibwa munnayuganda yenna nga sigenda kwawulamu. Mogera ttya abasajja bano biki baakola naki engeri gye baakikolamu. Gweoyinza okubeera eyo ng'oli musajja munyankole, weemanyi nti oli munyankole nga tolina buvuna buddo bukulaga nti osala ensalo n'oddako ebbali eri. Ng'oli munyankole. Weewonye lwaki mugamba nti mwafuna enjawukana n'amawanga amala kubanga bano abasajja babeerimbikamu. Gwe weewonye lwaki omutolo n'omunyolo tebakolagana. Weewonye lwaki omusongola n'omuntu w'ekintu ekiri awo tebakwatagana. Weewonye lwaki abantu b'omu north tebakwatagana, abantu b'omu east, lwaki abantu east tebakwatagana, abantu b'omu central. Bino byonna Museveni ne banne babikola nga batandika ekintu kyetuyita divide and rule okuba nti bafugirako abantu. Uganda mu ntandikwa eggwanga lyateekebwa okuba nti lyalina abantu abalina okukwataganiramu okutwala mu maaso. Ntandise bwe nti. Mu ntandikwa eggwanga Uganda bwe lyafuna obwetwaze,
era nga omukulembeze yasooka eggwanga lino yali omulangira oba yali Ssaabasajja Kabaka oba yali Kabaka Muteesa owookubiri yasooka okubeera president wa Uganda, era nga eyali Ssaabaminisita we yali Omumpembe Milton Obote kati omugenzi nga ne Ssekabaka Muteesa naye mugenzi ssaawa zino era tebasobola kudda tuwa bujulizi. Kino nno kitegeeza nti abantu abamanyi ebyafaayo basinga obungi bagenda batuggwako naye abakyaliwo bakyamanyi ebintu bino mu bulambo okufu bwabyo. Ensonga lwaki oba kansooka ensimba wakati wano awo nga sindagenda mbadde nakyenerabidde. Okay, munsonyiwe ngenda kujjayo eyo kantandike na kano munansonyiwa ngenda gendayo eyo. Abadde beebuuza lwaki omwami Kabushenga owa New Vision yalekulidde ensonga yiino mbadde temugimanyi. Ensonga yiino era tebabulira mu Kabushenga yalekulidde musibe baamu no Kabushenga kiri bwe kiti. Robert Kabushenga omusajja Munnayuganda aludde mu media era agikoledde ebbanga ddene. Bwe tutuuka mu kaluko okulonda nga kumaze okuggwa, gavumenti y'Omumpembe Yosero Tabasirwa mutaana wa Kalekyezi nga tetunnaba kulonda bagamba Kabushenga nti tugenda kukozesa New Vision as a company nga kuliko Bukedde New Vision ne TV zonna kwe tugenda okuyisa ebinaava mu kulonda ffe betugenda okuwa nga gwe wa Kabushenga okubirangira ku Bukedde ku Vision na buli kimu ku company zonna eza New Vision. Kabushenga yagamba Yosero Tabasirwa mutaana wa Kalekyezi nti nze ekintu sisobola kukolesa company eno kulangirako fake results kubanga company ngenda kuba ngisudde ate nga n'abakozi batadde mu ntata company egwire ddala. Ng'omuntu bwali professional Kabushenga yagamba Museveni kisobola kikola kozesa Bukedde TV New Vision ne TV endala zonna countrywide okulangirira fake results mu kalukano akajja. Bagamba Kabushenga nti omulimu gulekulire. Kabushenga n'abagamba sigenda kulekulira mulimu guno wabula mumpe yakadde designing enganza omuntu ngende ngensitekoze eki ngensitetegedde. Kabushenga bamuwa akadde okulisigninga era okulisigninga kwa Kabushenga tekwadde nti yagenza yagala wabula yagaana okulangirira fake results zebawa NBS. Oluvannyuma Museveni bw'amanya nti Kabushenga aganye ne New Vision okukola ebintu ebyo, Museveni yakwata NBS TV nawa NBS TV radio stations ne bu TV obula kutandika okulangira results ziri fake nga Kabushenga aganye okulangirira. Yensonga lwaki Kabushenga bamugoba oluvannyuma lw'okugaana okukola business ey'ekisiru. Olw'ensonga Kabushenga yabagamba nti bwe kibanja ekitongole kino kyenkulira kimaze ebbanga kikulaakulana sijja kusobola kulangira ku results ziri fake kufuna buzibu nga company egwe nga ndaba gye mbadde nzirukanya. Yensonga lwaki Kabushenga bamuforcinga okulisigninga era Kabushenga n'abiwummula n'abinyika mu nsuwa. So Kabushenga tiyawo mudembo emyaka gimububidde akawero oba kikinedda yagaana okulangirira fake results ku TV ya Bukedde New Vision Olupinyi West Smith Cosmetic Company. Kabushenga yagaana nonsense n'agaana n'alyoka alisigninga by all means. Kabushenga n'agaana kati ngeze maaso nzizeyo wali lwaki Museveni lwaki ebintu ani yali mabega okulumba olubiri lw'Emmengo era bani abalulimu kiki ekyaleeta okulumba olubiri luno. Ekisooka kambadize katono. Omumpembe Yoseri Habulwa Lutabayisirwa mutaana wa Kalekyezi aludde mu gavumenti za Uganda eziyiseeko mabega nga akolamu emirimu egy'enjawulo. Naye Museveni ono musajja yajja alina ekintu ky'abalanga era akibala. Menjala bagamba okuva mu mwaka gwenda okwogerera Museveni azzassa abantu mpaka okutuuka olwaleero yattanga abantu lulinga ali mu gavumenti ziri kati bw'olwaleero bwabanga yali mu control ng'ayina gavumenti ayina ekkooti ayina amagye ayina amakomera ayina buli kimu olowooza abantu bameka bayakatta nsimbudde. Mu myaka gye tukubye mabega emiyitirivu ennyo emyaka egyo tegibadde myangu eri bannayuganda bonna nga tetwawuddeemu ggwanga ki. Omumpembe Yoseri Tabasirwa mutaana wa Kalekyezi yamanya bwe yali mu gavumenti y'Omumpembe Obote yamanya nti kizibu nnyo okufuga Uganda nga tomaze kwawula mawanga ga Uganda agasinga obungi. Bwe yakimanya n'agamba nti eggwanga erisinga obuzibu mu Uganda ng'onoofuga Uganda baliyita Baganda. Olina okwawula Abaganda ku bitundu ebirala bya Uganda n'obakubaganya gwe n'ofuga. Sinakindi okugezaako nnyo okutta Abaganda obakendeze mu nnamba weppo n'okubeerimbikamu osobola okukola by'oyagala. Museveni ono bw'amanya nti kino kigenda mukolera ate nga n'Obote yali yakisomako dda mu kkosi yali asomye ng'omugenzi Mwalimu Julius Nyerere akimusomesezza mu kkosi ze yasoma mu bbanga emabegako. Omumpembe ono Obote yakirina mu bwongo naye Yoseri Tabasirwa mutaana wa Kalekyezi ng'akoleramu n'omwami gwe bayitanga Bazaara Busa.
Bazaala busa omwami ono be baali mu mabega okukola ekintu kino kati njala kibanyonyola bulungi mu kitegere bulungi nti mu myaka egyo Obote oyo ng'agenda okulumba olubiri Yoseti Bahabura mutano wa Kalekyezi ye yali emabega njala kibugamba officially Obote Museveni ye yali emabega w'okuleeta plan ez'okulumba olubiri lw'Emmengo mu Bulange okulumba Obuganda n'okubusaanyaawo n'okuwangangusa Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri n'agenda n'akisiza omukono e Bungereza saagala Muganda ddeyo weekubye emizimu egitali jjajjajjawo ng'oga nti Obote oba abantu b'omu Northern batta Ssaabasajja Kabaka no. The mission was influenced and well planned by Yoseti Bahabura, the son of Kalekyezi, according to my research and the information which I've gathered. So, njagala muzibula amaaso. Muga kanule. Temogeza, Museveni yechi yasinga okumasikalinga bakita divide and rule. Njagala bagamba olwali mu kijje kunze. Museveni yali emabega. Owoolukwe olwalumba olubiri lw'Emmengo mwaka gwa 1990 amaze okuwa Obote amagezi n'amugamba omanye Obote nti okufuga Uganda kati kiri bwe kiti kambagerera olukero luwe luti mu myaka egyo Museveni yali akola mu State House ng'Obote ye president naye nga waliwo omwamba Bazaala busa omwami ono yali nga representative wa Uganda mu kibuga mu ggwanga lya Bungereza oba yalinga bwisira bwe Twitter ambassador Museveni yali muzajja yali mukwano nnyo gwa Bazaala busa mu Uganda olwokuba nti yali akulya Bungereza omwami ono Bazaala busa musajja mutooro era nga musajja mutooro enzwala y'ettolo gye yava naye nga yali abeera yali abeera mu Uganda yali muzaala ya Uganda musajja mutooro naye nga yali abeera mu ggwanga lya Bungereza nga gy'asinga okusiisira omwami ono yali tayagala Baganda naturally nga tabaagala kati bw'asanga Museveni yalina mission ye enekusifu naye nga tayagala Baganda ne kujja bagira Museveni yakwata omwami ono gwe bayita Bazaala busa wepo ne yekenyini Museveni ne bakwatagana n'omuntu omulala gwengendo banyumiza wano ne bakwatagana mu kikolwa kino eky'okutandika okuteeka ensasagge oba okuteeka omugenzi Milton Obote omupikamu omukka omuteekamu omunnyo omuteekamu kamyu okumutinkula obwongo omuwa plan ey'okulumba olubiri lutya omwami ono Bazaala busa bw'ava e Bungereza atuuka agamba mukama we ajja okulaba mukama we Obote bw'atuuka mu ofisi y'Obote yasangamu ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa mu ofisi ye bw'akisangamu n'agamba Prime Minister Obote lwaki okkiriza ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda Muteesa okubeera wano oli munene nnyo Kabaka ontateekeddwa kukulidinga nti ye president wogwe olina okubeera president omukulu ono Bazaala busa yakwata ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa n'akiwangula waggulu kisenge n'akirinnyalinnya n'akimenyaamenya okulaga Obote nti gwe olina okubeera president so si Muteesa Museveni aba ali awo Bazaala busa ne Museveni batandika omufumba omuwa ebigambo oba omuteekamu ebigambo mumupikirira okulaba nti afuna obusungu okulaba nti alumba olubiri mu kino ekintu mu kusooka kino tekyali mbirowoozo byaki tebyali mbirowoozo by'Obote kulumba lubiri kino ekirooto kyali tubayise tutapisiba mtono wa Kalekyezi omwami Bazaala busa waliwo n'omwami gwe bayita Batalingaya abasinga obungi abantu bakulu mu myaka mmanyi mwe bayita Batalingaya bano baawa omwami Obote mission ey'okulumba olubiri naye ate waliwo omwami eyali akulira amajaago ebiseera ebyo eyali ame komanda bamuyitanga Oproti bwe bamuwa ekirowoozo kino ye nga ye Oproti yagamba sisobola kulumba Bwakabaka bwa Buganda sobola kulumba lubiri lw'Emmengo Oproti ye n'akivamu n'agamba sisobola kulumba Bwakabaka bwa Buganda wadde okulumba Kabaka Muteesa Oproti n'akivaamu ye n'akivaamu kati Museveni bw'amala okumanya nti Obote abadde adumira amajaamu gyemedde kiki Museveni kye yakola Batalingaya Bazaala busa wepo ne Museveni kiki baakola n'Obote mu biseera ebyo Bazaala busa bye bw'atuuka ew'Obote n'amugamba ssebo ekintu kyekugambye okiwulidde oli musajja munene nnyo okusinga ono gw'oyita pulezidenti wo Kabaka wa Buganda kyekiseera tugende tulumbe olubiri lw'Emmengo tumukubiremu tumuggyemu osobole okufuna obukulembeze ekintu kino kyapulangibwa Museveni Bazaala busa Batalingaya ne batuuka okutandika okukola omupango guno ogwatuuka okuleeta Obote okukola ki okulumba olubiri kati olw'okuba nti omwami ono
Oporoti yagaana okulumba olubiri ng'eyali amekomanda. Mu biseera ebyo Museveni n'Obote baasala bakozese omuntu eyali ku ddaala erya wansi eyali omumalirivu mu biseera ebyo yali omugenzi Idi Amin Dada yali Idi Amin Dada. Ye ne bamukozesa ogenda okulumba olubiri olwo. Wamala okulumba olubiri olwo balulumba bulungi nnyo. Bwe balulumba ebyava byonna abasinga obungi bimanyi bulungi nnyo. Ekyaviirako Ssekabaka Muteesa okuwaŋŋanguka n'addukira mu ggwanga erya Bungereza gye yabeera akabanga mpawe kaaga okutuusa lwe yakisa omukono n'afa oluvannyuma ate enjolo eneddizibwa mu Buganda n'eziikibwa. Mukitegedde bulungi? N'eziikibwa. Bw'oba oli munyampi kuno vaako, kuno sikulagana banyampi, bw'oba oli munyampi kuno vaako genda. Mu budde bwe bumu oluvannyuma omugenzi Shaban Oporoti bw'agaana okuduumira amagye agalumba olubiri kubanga yali CDF w'amagye ago ng'eyali komanda n'agaana okulumba olubiri olw'okuba nti yali ayagala nnyo kabaka wa Buganda era ng'ayagala nnyo Abaganda. Museveni Bazaara Busa Batalingaya Obote baatula mu meeting ne bagamba nti ono mwami Shaban Oporoti bamuteeke ku house arrest. Era nga Museveni bwe yasaba ne banne bakwata omugenzi Shaban Oporoti ne bamuteeka ku house arrest ne bamuteeka kwe kuduumira Idi Amin Dada n'agenda n'alumba olubiri lw'Emmengo ebyavamu abiraba mpaka nakati bye tulimu ebizibu bino. Naye before okukola ebintu ebyo Abaganda bangi bajja banga battibwa mu mission ezitaategerekekanga naye ngera Museveni yazirya emabega kubanga yalina ekigendererwa kye kye yali akola. Era mu meeting eno abaalagira okukwatibwa kw'omusajja n'ateekwa house arrest kwaliko Obote yennyini, Museveni, Bazaara Busa, Wepo ne Batalinga yasimanyi oba akyaliyo. Bonna bakkiriza okukozesa omugenzi Idi Amin Dada okulumba olubiri era n'alulumba mpaka lwe yalusula ku ttaka okulumba Mmengo. Naye ng'oli omwami ali mu house arrest yalina okukola ekintu ekyo olw'okuba tiyagaana. Bano bagamba omumpembe Obote nti oluvannyuma nti omugenzi Shaban Oporoti agaanye ebiragiro by'okulumba olubiri lw'Emmengo tubadde tukusaba omugobe oba omudismissing okuva mu magye ng'omugye mu house arrest wabula omukole ki omugye mu magye. Mu kumujja mu magye kino Museveni yalina ekigendererwa kye n'omusajja omugenzi Bagundi Batalingaya balina ekigendererwa kyabwe. Wano mu maaso waliwo omuntu gwe bateekamu gwengendo banyumiza mumanyi nti omusajja ono balina oluka okuva dda. Omugenzi ono Obote bamala omugawo ekiragiro eky'okudinawunsinga omugenzi Shaban Oporoti okumujja ku bw'amagye omakomanda. Kino Museveni yayina ekigendererwa kye nga balina omuntu waabwe ali mu magye gwe bali baagala okukola ki? Gwe bali baagala okufuula amekomanda. Era mu biseera ebyo we twogerera waaliwo mu Uganda mu regime y'Obote waaliwo ba brigadiers mu army baali babiri naye erinnya lino nafunyeeko limu okwali brigadier Perino Okoya yali ku ddaala brigadier. Then kwaliko Lieutenant Kano oba Lieutenant Kano baali babiri mu biseera ebyo. Kwaliko omugenzi Olito Jok, kwaliko n'omugenzi oba akyaliyo simanyi kubanga olwamanya gatakyawulira mu system. Kwaliko omugenzi Ndahenda oyo ne yaliko kati Ndahenda ono herere ono musajja yali munyarwanda naye nga ali mu gavumenti ya Museveni be bali ku ddaala erya Lieutenant Kano ge bantu babiri. Jjukira omugenzi Olito Joko naye yattibwa mu lutalo lwe lumu era bamutira Luweere eyo ennyonyi yakubwa n'egwa. So kati abantu bano ababiri bwe bamala okuba nga baliwo jjukira Obote ebiseera bya takyalina muntu ajumira magye. Kati Museveni n'amanya nti Obote yayina omuntu owa choice ye gwe yali ayagala gwe bafula amekomanda. Kati bana babiri okuli Museveni ne Bazaara Busa ne munne Batalingaya bo baayagala Obote ateeke apromotinge omunyalwanda waabwe oyo gwe mbagambye
ndaherera okubanga yagenda okudumira amagye ngolo Museveni alina kyabaze ne batalingaya okuba nti ono yabadumira amagye omuntu waabwe go bali ba plantinze go bali bayina nga ye omudu ng'omukulembeze Obote ye mu biseera ebyo yalina omudumizi we gwali ayagala abeere omudumizi w'amagye olira Obote bakanga yalina omudumizi w'amagye gwe ayagala Museveni kyakola mu kimanyi wano wetulaga Museveni kye baakola bapulaninga n'oyo eyali batalingaya ne bapulaninga okwasasinatinga choice y'Obote eyalina okudumira eyalina okufuuka omudumizi w'amagye era omusajja bamusanga mu bitundu by'omu mambuka ga Uganda bamuttirayo Obote nabanga takyalina ki Obote nabanga takyalina choice bwe bamala okutta omusajja oyo Obote gwe yalinako choice okumufuula ame commander Obote teyalina choice okuba nti bali batandise omuyingira munda nga bana basajja balina ebigendera byabwe oluvannyuma Museveni bamala okukola enteekateeka yaabwe y'okutta omwami oyo waliwo omwami omu eyali omuwagize ennyo ow'amaanyi ow'ekibiina kya UPC bamuyita Abasi Balinda yali asibuka Mbale eyo Abasi Balinda yajja ne yeegatta ku kibinja kino kya Museveni batalingaya n'oli munnamagye ndahenda ne batandika okukola olukwesesero okutandika okuba nti bazoganya okuba nti bafuna kye baagala mukitegeera bulungi naye mu mbeera y'embwe bakola ebintu bino kyatwalira Museveni obudde n'okukola olukwe luno okwali kutuukira kubanga abambala ne basooka ne batta choice y'Obote gyali alina yefuuka ame commander Obote naba nga takyalina choice okuggyako okuddira omumpembe Idi Amin Dada omuwa obudumizi bw'amagye era Amini bw'aba Obote obudumizi bw'amagye ng'ajjukira ono Museveni batalingaya nono munaabwe yali magye ndaherera bali balina ebitabo basomere nga Amini yali tasomyeko bitabo wadde n'ekimu kino kyanyiiza Museveni okuba nti Amini omuntu atasoma bamu okudumira amagye ogera okulumba olubiri ne bamale bamufuula ame commander kino nno kyanyiiza Museveni n'atandika okulaba bubi omugezi Idi Amin Dada era okuva ku olwo yempalana n'obukyayi bwalina ku Idi Amin Dada ekyo tekyali kyo Museveni ne batandika okuzoganya gavumenti y'Obote nga tebagiri munda bagikoleramu kino tekyalwa n'omumpembe Idi Amin Dada n'amala n'awamba Obote n'atwala obuyinza Amini bwamala okuwamba Obote ate kano kaali kasamba tuko Museveni n'adduka n'adda Tanzania egyo baavanga mu kibiina kye baakolanga eky'abafolonasa okujjanga okulumba gavumenti okulumba eggwanga lya Uganda okuttanga abantu naye nga main target yabwe kuva dda okutta kwali kw'Abaganda mainly Museveni kigendera kyali kyakutta Baganda era babatta kati omwami ono kati bwe bamala okukola ebikolwa ebyo byonna omwami ono gwe mbagambe yatandika olukwe luno ne Museveni gwe bayita Bazaala Busa omwami bwamala okukola enteekateeka zino Bazaala Busa akwata emmotoka ye ey'ekika kya Volkswagen agivuga akimbakimbadde Entebbe oba yali agenda kulinnya Nnyonyi awo nange simanyi omwami ono we yasanga entuuko ye era bajjajja baamuyitira agenda abeegatteko nga nenda bugisimufungiza olw'ensonga nti omwami ono yafuna accident nga n'emmotoka ya Volkswagen era teyasukkawo n'afa kino nno kyatiisa abantu bangi nnyo n'abali magye mu biseera bwe bagamba nti emizimu gya Buganda gyayimuse omusajja yajja ekifaananyi kya Muteesa ku kisenge n'akirinya n'akimenyaamenyamu entuuko ze zaatuukiridde era emmotoka gyabademu ekika kya Volkswagen teyamususiza ku luguudo lw'Entebbe n'afa n'avaawo olwo ennamba etandika okukenderayo abantu abaali against Buganda olw'ensonga nti omu ku bo yali afudde omwami oyo yafali abantu bangi bakinonooza emizimu gya Buganda gyanyigidde omusajja oyo kubanga yaninya ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa mu ofiisi y'Obote n'akijja mu mugago tusikira kubeera president n'akubeera Obote era n'akikolera ddala bulungi nnyo mu bantu bano bonna abagenda beeyongera okufuuka ekizibu mu Uganda mu biseera ebyo omwami gwe mbagambye gwe bayita Abasi Balinda eyeegatta ku bano okubanga batandika okuzoganya bano nno mu kuzoganya baazoganya ekibiina kya UPC ne gavumenti okutuusa lwe bagisuula jjukira mbagambye Obote yalina choice ye ow'amagye eyali ow'amaanyi yali agenda okukola okulonda bali bamuyita Okoya naye Museveni mu ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa January omwaka 1997 Museveni bakola enteekateeka ne bagenda ono Okoya yali musajja nga Obote amwesiga nnyo era ng'amukozesa mu bintu bingi nnyo era gwe yali agala okufuula ame commander kati Museveni bw'akitegeera nti choice yabwe tegenda kukwatayo Museveni yakwatagana n'abantu abali mu gavumenti y'Obote ne bategeera nti omwami ne bamuwadde leave Okoya omugenzi Okoya ng'agenze wabo mu north kuwummulamu Museveni n'asindika abatamanya ŋŋamba ne bagenda mu kibuga waggulu e mu north ne babakirira omugenzi Okoya okutuusa ani eyali mu lukwe luno ate olw'okutta Okoya Museveni kennyini ne banne
omwami Okoyono bamutangira ku z'omwezi 27 mwezi ogw'January 1979 1997 mission eno eyokutta Okoya yali wongera ku z'omwezi 27 omwezi ogw'Olubereberye omwaka 1997 bwe yaliwo Okoya ngattibwa Obote ng'afuuka puzzle nga takyalina muntu yenna agenda mukolera bintu bino Museveni atandika okukola obuvuyo bwe n'omugenzi batalingayo bakyaliyo Museveni Obote n'abeera confused naye nga kimu kimutabuseeko kumbe Museveni abala olukwe olunaamuleeta mu ntebe naye ng'amaze okutta Abaganda abatalinaako musango Museveni batalingaya ne bapulaninga ekintu kyabwe okuleeta Ndadaire naye Ndadaire kyamulema Hirere ne kimulema kubanga Obote yalina choice mu biseera ebyo kati ngenze mu maaso mission eyokutta omugenzi Okoya yali mwani Museveni yagiridinga batalingaya naye weewuunye baakozesaani okutta omugenzi Okoya mu system divide and rule baakozesa omugenzi guweddeko omusajja omuganda tuludde emyaka gwe baakozesa okutta oguweddeko gwe bakozesa okutta omugenzi Okoya Museveni alukayisewo ddirize zonna n'atandika n'okuba nti bagenda otandika okuzoganya omukulembeze yamala okuwamba Idi Amin Dada mpaka nakati olwaliro kyatukola nti yajja akola ebintu bino naye muntu gwe mulina okwebaza wadde temwamulabako nange saamulabako ye mugenzi gwe bayita Shabani Oporoti nti ye yagaana okulumba Obuganda n'okulumba olubiri lw'Emmengo okutandika okulumba Emmengo n'okugivoola n'okutta Ssaabasajja Kabaka eyali mu biseera ebyo omugenzi oba kati gwe twandiyise nti Ssekabaka Muteesa owookubiri ebyo byonna ng'ali mabega waabyo ye Yosef Tabasirwa mutani wa Kalekyezi so temuddamu kwebuuza baani abali mabega w'olukwe olw'okulumba olubiri ye Mumpembe Yosef Tibahabula Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi awulidde ebigambo bino bitwali nti bikulu omusajja gwe tuzannyisa yennyini yakola ebikolwa bino byonna bimula Pandagaali era biba biri mu myaka gy'Obote mu myaka gya Amini biba biri byonna bino bibeera mu Pandagaali gano si mawulire mapya biba bikoze ensonga gyembaga nti lwaki Museveni teyagala Amini olw'ensonga nti Amini kyeyali musajja muyigirize nga bano balina choice yaabwe y'abantu abayigiriza bali mu magye ne Amini ne bamulonda okuba nti yali aduumira amagye kitegeeza nti bo baali baagala Museveni baali baagala Obote promoting omuntu waabwe Obote ne kimulemerera kwe promotingamu Idi Amin Dada n'aba n'amwafuulira Museveni atandika okukolana omugenzi Idi Amin Dada olw'okuba nti teyalina buyigirize ate nga yali atutte obuduumizi bw'amagye ate n'amala n'akola ki n'amwefuulira so nno kino kituzaawa nti bannayuganda mwenna buli omu ali eyo njagala mukimanye okutta abantu Museveni tatandise leero okutta abantu kubaddewo back away mu myaka gy'enkaaga plus nga Museveni yali mu kintu kino manju bagenda babala ekintu kino ekintu kya kidnapping Pandagaali okutta abantu ola Museveni yattanga abantu ng'akyali mu gavumenti nga talina kyali naye ate kati bw'abanga yali mu gavumenti yalina ssente yalina buli kimu nga ye mateeka ye buli ki agenda kutta abantu bameka kuba okutta it's not your problem okutta so buli muntu aliyo ng'obadde omanyi nti simanyi Obote yalumba Obuganda n'alumba olubiri n'alukuba Obote yalumba Obuganda olw'okuba nti bamuteeka Museveni batalingaya n'omwami gwe bazaala busa omusajja omutoolo be bateeka influence eyawa obutwa obw'ebigambo n'okuteeka omunnyo mu mugenzi Milton Obote okulumba olubiri lw'Emmengo okutuuka nakati olwali Buganda we buli mission ya Museveni esooka akimanyi lunye nti Omuganda bw'obanga tosse Muganda tosobola fuga Uganda olina okukinya Omuganda politically economically physically religiously olina obba kinyolwa okufuga eggwanga eyo era gy'ala bagamba there is a cripple nkiddamu ekigambo kiri cripple genocide which is taking place in Uganda right now as we speak Mr. Yosef Tibahabulwa, the son of late Kalekyezi, please stop the mission of the genocide, mostly targeting the Baganda youth. You've been doing it all along since 1960s. You've been murdering, assassinating Baganda mostly. And as we speak right now, if we check in all books of political history in Uganda, the most targeted figures or political figures in Uganda, mostly they are Baganda. Because you had an hidden agenda with your entire colleagues to cleanse Baganda. So please, Yosef Tibahabulwa, stop your creepy genocide against the tribe called Baganda in Uganda, including other tribes in Uganda. We know that you are good in the system of divide and rule. If you don't divide people, you can't rule them. Divided,
You lure. United, you can't rule them. So that's why for you, keep ever dividing people so that for you can lure them. But please, mister, the mission of cleansing or the prepared genocide against the Baganda youth and the Baganda political figures in Uganda must stop with immediate effect. This is not just a joking subject. Please, people, wake up before it's too late. There is a creepy genocide taking place in Uganda, mostly against the Baganda tribe in Uganda. People are buried in massive graves in different parts of, even in Uganda. All those mass graves are found in Uganda in different parts. These people, they grabbed land, where even they take those bodies and they bury them in mass graves. They use the deserted forest to bury those people. Most of the Baganda. Kidnapping is taking place mostly in the Uganda region. And the mass graves are found in the Uganda region. Apart from those who were during the Kony War, the guerrilla war. And I'm telling the international community that as we speak right now in Uganda, we didn't have any kind of rebel group called Joseph Kony. Kony wasn't there. Museveni himself is Kony. If you want to get the evidence, soon the evidence is going to come out. Museveni planned the genocide in northern Uganda. He planned the genocide in the central region of Uganda, that is Buganda, and that genocide is still continuing. Museveni stopped the prepared genocide against Baganda. Stop the genocide against Ugandans. If you're Ugandan, why do you kill your fellow Ugandans? You've been in the power for 35 years. What reason can you give to people that each and every political disagreement ends up in losing lives? Please, mister, please stop. This is nonsense. All political arguments, they end on the round table by discussing issues and we agree, but not assassinating or killing people. You must stop your nonsense. The creepy genocide which is taking place in Uganda must stop, but mostly targeting Baganda youth who are kidnapped on daily basis, day and night. They've been picked by these vehicles called drone, the mode of kind of Matatu. There is a mode of vehicles called Matatu, but they are nicknamed drones. Those vehicles picking our fellow comrades from their respected homes and taken to unknown destinations. These people are killed and are buried in massive graves in the Buganda region. Museveni, you must stop this nonsense of killing Baganda and the other Ugandans in different parts of Uganda. This must stop. Political differences are solved on table, on mutual understanding, not assassinating or killing. This genocide must stop. Museveni, stop genocide in Uganda. Mostly you are targeting Baganda. Since way back in 1960s, you were behind the attack of Lumbuye Palace. It's you, Batalingaya, Bazarabusa, the former UK convoy in Museveni in Obote's regime, who sat and organized the attack on the Mengo Palace. It's you influenced Obote to attack a Mengo Palace. And some information which I had late after this video, I was informed that after the attack of that parish, Museveni, you yourself, you went there to observe and to see and to inspect the damages which were caused by the Botere's regime. And it's you who influenced that attack. What about a man like you? Right now, you said that the one who won the elections, why do you send troops to different parts of Uganda, torturing Ugandans, asking them DRC forms for Robert Kyagulanyi Center? If you think that you won the election, why do you still sending troops to arrest, torture, and torture the polling agents of Robert Kyagulanyi Center? Why? If you won, why don't you sit and relax? Wait for the judgment. But you are keeping on sending police, RDCs, moving around the country, arresting our people, and they are killed. Museveni, stop the creepy genocide against Baganda.
Museveni stopped the creepy genocide against Ugandans. Because you found us united, but for you, due to your influence, you influenced the late Obote to attack the Mengo Palace in 1966, which led to the death of the number of Baganda. And even our leader, the late Sir Edward Mutesa, flew the country until when he got refugee in UK, where also you influenced Obote and his assassin. You sent some agents to UK and you finished the late Sir Edward Mutesa with poison. That's why ever you come on media and say, those who think that they're Baganda enough, I'll crush them. That statement is going to be used against you. That video is still there on social media. Each and every person in worldwide has that video, where you said that you are going to kill Baganda as you used to do way back. That's why Baganda mbaliteka video kano. Mumanye olugero kye tuyita Genesis mu Luzungu. Museveni ajja obusungu ku Baganda. Museveni lwaki agamba nti Abaganda nja kubatta, nja kubakurashinga, because amanyi kinabadde akikola way back in 1960s up to now. Ngafe Baganda nja kubatta nga bwe mbadde nkola. Kati badde tabamanyi Genesis w'olugero luno, Obote yalumba olubiri lw'Emmengo nenga influence ne yambali ekintu kya divide and rule. Abaganda bawukane n'Abalango, bawukane n'Abateeso, bawukane n'Abakibo n'Abanubbi, bawukane enseta banguko babenga Museveni yali mu kintu kino era nga bw'akikoze nakati akyakikola. Eno video ya lero njagadde ogikola okubasomera ka Genesis kano okudda ku video wa Museveni bwaga nti I'll crush Baganda, mpenga Baganda nja kubatta nja kubamalawo nga bwe mbadde nkola way back. Kati if you hear that word way back, now nkuletedde Genesis w'olugero lwa videos ebbiri muzikwate bulungi muzimu mulire video eno lwalero mugikomparing n'obu video biri Museveni bwaga nti Abaganda nja kubatta nga bwe nabattanga, I'll crush Baganda, mpenga Baganda. This is the genesis of that video. Kati omuntu omulala asobola okuba information ng'eno muba munoonya wangatto mugende kuwenga tonze mbwadde information mugende kiwedde. Bulijjo mwadde mwebuuza lwaki omusajja yakola bo video yabo history ali luddawa mubakubye ku mmeeza. Gafa Baganda, nja kubatta. I will crush you as I used to crush you way back. That means this man had an Asian agenda way back, pointing and targeting Baganda mostly, no other tribes in Uganda. You can't hear in any part of Uganda people are dying like they are dying in Buganda, because he knows that Buganda is a center of all the center of collections for all Ugandans, where they come from different parts of Uganda. So he targets mostly the Baganda way back in 1960s. That's why I gave you the reference of the story according to the two videos which himself Museveni recorded. He was caught ready-handed stating that he's going to kill Baganda as he used to do some time back. So the genesis is here of those videos. So whoever need more evidence about this, don't blame the Northerners that the one who influenced Obote to attack a Mengo Parish or to attack Baganda. It was Museveni, Batalingaya, Bazarabusa, and the others who forced the late Obote to attack a Mengo because they had their agenda, which is taking place right now. Museveni stopped the creepy genocide of the Baganda in Uganda, and he stopped the creepy genocide against Ugandans. Because we have tired. Since 1960s, you've been killing Ugandans. Up now, you're still killing you. For what use? Baganda Lives Matters. Hashtag. Baganda Lives Matters in Uganda. Ugandans matters live in Uganda.
nze sikola kintu nga simaze kikolako research. Video Bill Museveni zeyogera muzirina nja crashinga abaganda nga benda bakrashinga all our way back. History mbabuulidde olugendo lwajje luvudde okutuuka olwaleero nga nze nkola research ne ngamba kuba nasooka nenyonyereza ani yali emabega w'okuyinfluencinga Obotono okujjawo Buganda. Ani yali emabega w'okuyinfluencinga Obuganda bujjawo. Okitegedde? Yali Museveni yennyini. Kale video eri agisangudde alowooza ategeera nnyo. Tolina ky'osobola kukola, bino byonna twabimanya. Tolina ky'osobola kukola Museveni, wano wonna twamanyawo mukulu. Twamanya nti bino ogenda bikola, byonna tubimanyi bulungi nnyo. Ensonga lwaki nkoledde ku page 2. Okitegedde mukulu? Tolina ky'osobola kukola, byonna tubimanyi bino. Tubimanyi bino twali tubitegeera tujja bikola. So let me see. Byonna twabimanya nti ojja bikola. Era ensonga lwaki nakoze video 2 nga kimanyi bulungi nnyo information bwene ekutuukako ojja kwekwata mbyenda. Kati njikoze. Genda weetuge. Njikoze. Ekyo nadde nkimanyi bulungi nti ojja kikola. Naye abantu information bali bapanze gifuna video yino kuno kweri katuna kyogenda kugamba bantu. Tolina kyogenda kugamba bantu mu 7, tolina kyogamba ggwanga. Mission zo ense zitegedde lwaki oli emabega w'ekintu kino ekyokutta Baganda. Okitegedde? Mutegedde bulungi. So Baganda lives matter and Ugandans' life matter. Museveni stop the creepy genocide against Baganda. You understand? Yeah. So hope you get me right. So you deleted the video, but unfortunately I used 2 phones. So twana kyogenda kukola. Yicho badde wakitegedde simanyi wadde wakitegedde kati genda weetuge information gyeri already video ebaddeyo era abantu bagenda gisaba ku Facebook bulungi bagenda gisaba ku YouTube bulungi nnyo. Santi eri avudde n'agamba agikutte mwayinza okuzambu yansinga okutegeera nange ntegeera mukulu. Bino byonna twabimanya nti bijja kubeerawo. So Zimbabwe genesis y'olugero lwaki Museveni video yazikola. So it was Museveni who influenced. It was Museveni, Bazara Busa, Abatalingaya, and Ndadahire, who was a Rwandan army officer in Obote's government, who influenced Obote to attack the Mengo Palace. And Museveni himself, he went there after the attack to observe, to witness, and to inspect the outcomes of his evil influence of forcing Obote to attack the Mengo Palace, mostly to attack Abaganda. So temuddamu kwekubya mizimu musimanyi Obote yalumba olubire Mengo simanyi balugwala stop attacking northerners. It wasn't the northerner who brought that thinking, but that idea. The idea was brought by Museveni, Bazara Busa, the Mutoromani, Abataringaya, I don't know where he comes from, and the other those intruders who entered Uganda illegally. So please, whoever attacking the northerner that they participated in killing Baganda and attacking Benku Parish, Obote at first he didn't have that idea. He was influenced by Museveni and the other colleagues of Museveni who had a mission against Baganda, and which is taking place right now. Take it from me, spread the information, and get to stop attacking the other Ugandans
It is the Museveni's mission from way back to attack Abaganda and to disorganize Uganda. That is his mission, and he's still promoting that info. And the man who was behind all this after let Idi Amin Dada become the president of Uganda after the coup which overthrown the late Obote, Museveni ran out from Uganda up to Tanzania. He went with his colleague General Pecos Kutesa. Right now he's a general in the State House. General Pecos Kutesa is a very quiet general, but deadly and dangerous. General Pecos Kutesa, during his activities in the Finance Army, is among the most dangerous creatures on planet Earth. And please, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, you are accountable for the silence when Baganda are killed in Uganda. Nchidam. This is to inform you, Charles Peter Mayiga, the so-called Katikiro of Uganda, or who called himself the Prime Minister of Uganda. You are accountable for your silence when the lives of Baganda youth, both girls and boys, are killed, massacred, and buried in mass graves, and you are quiet. And this is to inform you that I know that you ever visiting State House, dealing with the Yosel Tabasura channel of characters, but that man and General Pecos Kutesa, they are the one who were behind the assassination of your elder sister, who was lecturing, or she was a professor at Makerere Main University. So it was General Pecos Kutesa and Museveni and their colleagues who assassinated your elder sister, Professor Nanziri. I don't know whether she was a lecturer or I don't know what she was doing at Makerere, but she was a professor. But Pecos Kutesa, Yosef Tabasura, the son of courageous, those two people, they know, because they are the one behind the assassination of your sister. And these days now you are moving and you're working with Museveni, but you don't know who are there. Who are they? And you are silent. Abana Baganda Babata from Monday up to Friday. Baba zika mass graves or cities. Ogeza okugula simanyo gudobi bank byokutunda mataka Buganda. Your brain is settled in selling land, houses. Abana bane bagenda kubira mu njwezo. Ettaka lya Buganda litundiddwa. Muliguza abasajja banyampi. Buganda teyetaga kati bintu byankulu akona yeta kusevinga bulambu Baganda. Buganda abana Baganda betaaga change, bana Uganda betaaga change. Osirise okujja okuzunga no pale bono bujja kati mongo gera mu State House kudiringa nze ndewunya musajja gwe simana kinyirowoza gyotegeera. Omusajja natasistanga omukulu nensigala nga mukolera. Ovunaanyizibwa kyenkanyi mu kusirika nga bannayuganda battibwa. Mayiga ovunaanyizibwa kyenkanyi ng'abaana Abaganda abalenzi n'abawala n'abasajja n'abakazi bali mu mass graves batta ng'osirise. Drone ziringa drone zitwala abaana olutwalinga obupigi tubwatwalanga abaana nezi Volkswagen kati batwalira mu drones nga nawe okimanyiko osirise tovangayo kwogera kujja okuleeta busubu program simanyi tulese pankaza banka y'aba China gye waleese genda okuwola ssente Abaganda banka ya Salimu Sale. Who doesn't know that? Mayiga banka gye waleese y'aba China ndi mwakoze partnership okutunda amayumba n'ettaka mu Buganda. Ani atamanyi nti oyo mu China CEO wa bank eyo mukozi wa Salimu Sale? Whom are you fooling? I'm coming on Sunday. We shall discuss the matters one-on-one. I'm coming on Sunday. We shall discuss matters one-on-one. Mayiga, stop fooling Baganda. Stop fooling Ugandans. You know it very well that Chinese woman, the CEO of that bank you came with in Mengo to associate with, that bank, the CEO is unemployed, is an employee of Salimu Sale. So that means you are giving out all of Uganda titles and all of Uganda to Salimu Sale officially. Bale mukaba bakumira takumira mpera tusinkane ngera kumula mu Krencha olwokusatu n'olwokuna. We meet on Friday nga mazo gathering information endala okujja lwe kinandeta speed naye okay. Njagala mwetegereze nnyo. Okay, njagala mutegeeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu balengera kusaba n'obuwombeefu olwaleero otuzi enkya oyita akakiikoko
oichaka chikoka kaba lawyer akali ku pano muwandikire Chief Justice Mr. Winyidolo mumutegeeze nti ku pano eyabalamuzi balonze kuliko omukyala gwe bayita Lilian Tibatemwa, she's not qualified to be there. Yeah, according to the information which I've gathered. Kubanga mo postinze kemisana. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the fully elected President of Republic of Uganda. With the due respect, I'm just asking you kindly please sit with all your lawyers who are going to represent you in the new case against Electoral Commission, Yosef Bahaburu, the son of Karechezi, and Electoral Commission boss. Please write to the Chief Justice informing him that Justice Lilian Tibatemwa, she's not supposed to be on that panel. She's unfit, she's corrupt, she's a state agent working on behalf of Janet Kembabas. I'm going to come with the genesis by either on Friday or on Thursday. The genesis. But Mrs. Lilian Tibatemwa, if you know the genesis of the history between you and Janet Kembabas way back at Makerere University and whatever you did with her, please, with immediate effect, before I expose you, I give you 2 days. Either you leave the panel or I expose you. Kanjagala mukasalemu mungambire omukulembeze waffe owa 10 Robert Kyagulanyi Ssentamu ayite baloya bonna okulumeda Lubega Sseggona n'abala 50 bawandikire Chief Justice omwami Winyidolo bamugambe tufunye okwemulugunya nti omukyala gubayita Lilian Tibatemwa atudde kakiika akabalamuzi abagenda okusala omusango ogwo nti tali fit public emwemulugunyamu. Omukyala oyo history we si mulungi nnyo. Omukyala oyo yakolerako Makerere University yakola ne Janet Museveni ngenda bireeta ne before nga sinna bireeta omukyala oyo mbadde musaba nga tayagala mu exposing kubanze what time mukyala Lilian Tibatemwa, please nkusaba ove ku panel ng'obudde bukyali, otherwise ngenda ku exposing ne mukama wo Janet mu exposing. Nkuwadde 2 days. Okay, mukaba 10 pera mweraba. Nja kudda if possible mayo kunganya information ekwatagana ku location ne Lilian Tibatemwa ngenda kudda by on Thursday. Tomorrow is Wednesday, I'm going to rest. Ngenda kumuzenga labi yange. Yeah, ngenda kumuzenga labi yange komayo ku Thursday. Inyizo kudda ku Thursday nga kunganyize embozi ya Lilian Tibatemwa ne Olekwech ngenda be exposinga. So may God bless you, stay blessed, stay safe. Mukama bankumbire nenga mutandike nsaba MPs bafiba RDs ba MPs ba chairman RC5 chairman RC5 mutandike okuwandiika abaana bonna ba missinga tukole profile twagala twala abantu bano mu international criminal court batubulire abantu bafiba liruda we basiga babawamba mukitegedde bulungi bannange mukama abankumbira takumbira mpera mweraba.